Disitulikiti y'e Wakiso y'emu ku ezo ezirimu enguudo embi era nga teziyitikamu naddala mu biseera eby'enkuba yadde nga beekubidde enduulu ebiseera ebisinga tewali kikoleddwa kubayamba ku mbeera eno. Kaakati abatuuze b'egganda Kyebando mu disitulikiti eno basazeewo okukozesa ku nkola eya bulungibwansi okwebulula ku kizibu kino eky'enguudo. Nga bakulirwa Lieutenant Waswa Kirumira, abatuuze bano batandise okwekolamu omulimu mu kisenyi ky'e Nassaabi ku lw'egganda we wasinga okwanjalira amazzi buli nkuba lw'etonnya. Bano we bakoleredde kaweefube waabwe. Benatula ne district ngamba nti yerina busobozi busobola kutukoleramu kutuwalakatira mu buwalakatizi naye nga tekitumala so nga abatuuze tusala ne twesonda mu ssente zaffe era tukyazeetaaga kati fene tusala twekolemu omulimu bulungi bwansi tusobole ofuna akasente tuyiwe malamu. Omuntu abasasudde tumuwa lisiiti, abalala waliwo sitiika okusinziira nga ku mutemwa gw'abasasudde. Abatuuze baaniriza enteekateeka eno naye ne bakukulumira gavumenti babuuza ensimbi ze basasula okubakolera ku bintu nga bino ziragawa. Kirabika abakulembeze baatwerabira naddala ba disitulikiti y'e Wakiso okuba nti batukolera ekkubo lino ffe tulinga abatawa musolo kati ekiseera kituuse ndowooza abantu twekolere ku nsonga zaffe we banaazuukuka then tujja kutambula. Sam Mwesigwa akulira eby'enguudo e Wakiso akakasizza nga we waliwo ebbula ly'ensimbi nga ze zibalemesezza okukola enguudo. Ono asiimye enteekateeka y'abatuuze okubakwasizaako. Wakiso sub county okutunula ku ssente zaayo z'erina tebalina busobozi bukola nguudo kati kuzituusa kuki ku mutindo. Ku luguudo olwo nnyini luliko akatundu akabi nga ka mugga nga tolina wojja ttaka na greda nga weetaagisa kujjuza ki maramu. Ne bagamba boka banoonye banajja maramu bamusasule maramu ffe tugende tumusimewo tumutikke tutekemu ebigoma tukolewo babeere nga bakola ki. Disitulikiti y'e Wakiso etubidde mu bizibu by'enguudo embi nga ne wetwogerera oluguudo oluva e Buloba okudda e Ssentema mu kitoogo ekiyitibwa Nakiduduma amazzi galusenda era nga we tutuukiddeyo nga batandise olukubirira. Naye ekkubo lino lyeyiteeketeekeddwa okuyisaamu abantu n'abagenyi abakulu. Enkuba bw'etonnya eno gye mbaddemu labe mabega eno omugga guno yaguwoshinzaawe n'abeera nga tebayita. So kati kitugezaako okukola nga Wakiso district kwe kulaba nti tukola emergency interventions okulaba nti tugulawo ekkubo abantu basobole okukola ki okuyita. Ronald Segujja ku lwa MRU TV.